basookanga ne batujerega isima simukulembeze yegeta simanyi kati akalulu katuuse Twitter tesobola Facebook bavudde ku Twitter bapulaninze ne bakanyomozi district nti kati mumanya amagezi bafande kasinje kyetuba tukola ti tuyina okujja kubali ba bloga kubanga fa aba Twitter batono kati balaba ekyaba ba bloga government kati zireso owa Twitter ati ndayagala wa president bwa bloga mwali mumumanyi alesa articulation simanyi leadership gundi akalulu kajja njagala mumusomese essomo addeyo ku Twitter abanyumize ekibeere eno njagala tusomese omwana wa Twitter oya akalulu kyeki teyewuunya lwaki banne basirifu bakaye Godfather Volongoto lwaki basirifu ekyo lya top competitor ono si participant omanyi mu kintu kyonna wabeerayo ba participants ne ba competitants Iculi nze ndi competitor siri participant getting to this kalulu we are ready be ready nti Iculi banchawa koko did I die banjogerako buli kiro did I die Iculi never die never banjogerako buli kamu did I die ti Iculi tesiwa mulembe guno did I die tajja kuzaala alimba did I die me never die tibanchawa koko mwasuze mutya ayi mukama katonda na nyini buyinzo wekitiibwa otutuusizza wano gwasinga ebintu bingi ebituyisemu ebitunyiga naye mukama katonda naawe okimanyi nti otutuusiriza wano olina byotwagaliza tuyambe tubifune abaagala visa obutuuzi tuve mu camp abana basome diguli university nyingire America akajike gule mu Sweden obutuuze butuule South Africa borders gule abana bayingire baba bakendeza obusungu bakadama beyagale ne Dubai mu bed space kitokote bankola jange babate bali ku street kikome mukama katonda kiwulire tukusabye nga idesembedde nti buli kintu kiteebwe abatuteeka batusonyiwe batulaba obubi bakimanye nti ogugwa omukisa teguli bagwange bino byenkola byange naawe olina okukola ebibyo ebyange tebirina kunyiiza nnyo kantama kakola ki buli ku makya kakeera akazunga munnange sibi eyo omukaso gwo mukama katonda akuwadde olugendo lwo lw'abaana bananga tolina musajja twala olwo omusajja akufuddeko twala olugendo maaso okoze embaga lera abaana twala olugendo maaso luno lugendo paka lwotuuka ku kinnya kyekyentaana tiluwe death knocks on your door kino kye tulina okukola ku duniya situla omusaalaba gwo ogwa munno guleke mukama katonda tuyambe yonna gye tulaga obubenje mu bbanga obw'ennyonyi obwa train obw'emmotoka obw'obbooda obw'obugaali n'obw'ebigere obw'okwekoona obwekoonyi mukama katonda obutuwonye amiina ya alabbul alamiina sala ewedde malayika bagenze tebatunudde mabege yagundi bagirese anti abadde akyegolola yasuze anywedde vodika yereze nga lukoba lwa jita salayit mulese tebagiwulidde tugenze reading signs always read what signs osomanga signs mu kintu kyonna read signs ne bwoba mubbi ne bwoba mwenzi ne bwoba mukuuzi ne bwoba nga oli always read what signs bw'oliremu okureadinga signs ebintu bingi bigenda kukulema always read what signs kati Muhoozi sign changing the wind not change of wind read signs olowooza lwaki mbawagira nga tebampa ssente wadde bawa bayimbi I am reading signs sente zakati zebaliko si kyekikulu kikulu kale yes naye si kyetunuulidde kuba manyine ngeza nkyuka either bansiba
naye am reading signs newe bawa bayimbi nga bebawadde nga ffe tuwagira si kinnuma naye ate mmanya okay ekyo kitono reading signs kyekinkipinga strong ne comrades bebawadde ebifo ne sitatunuulira ekyo kitono ne kiyita muluka yange yafudde mwena mwagirabe yafa ŋŋendayo okiwulire ntutteko ssente nnyingi nyo safunyeyo wadde 10 n'ekimu naye nga bonna baabirabye naye awo wonna batestinga patience yange nga Iculi sibatawaanya nfiirizibwa nenkwata ssente zange nenkola nembaleka ne bayita abayimbi ab'olunaku olumu abatabalinako wadde abatabawagira wadde tebana kyebabawagira naye era still because I'm reading signs ebyo tebimmalaamu tebikyanyiiza wadde era mbalaba ne mbakulisaayo mukulikeeyo mwebale muli baakabi naye nga muli mutima nze kyembala ndaba ngamba I'm reading signs wanika omukono mu nsi eno nze nkubuulira bw'otali wanika mukono tebali kulaba nze mpanise baluddewo okundaba mpanise muddeyo ne munjogerera gituufu nze Iculi mpanise for free naye nkimanyi wanudde waliwo omusomesa ajja okundaba ng'ab'ennugu bavuddewo waliwo ajja okunnonda nti Iculi owanise omukono kama mbaya ni mbaya mu nsi oyina owanika omukono abantu mubalaba nabasomesa kuwanika omukono nga temutegeera Kamilodi temumulaba toyina kyoyinza mugamba ayingidde emyaka jana ne ba agement bagenda bwa president ayimbidde emyaka 2 tagulanga helikopita ng'omuga atajja wanika mukono ajja wanika omukono oba omuboycotting yes bawizo banya abayimbi bonna mwabalabye abantu bonna buli muntu yenna bamuyise oba tebakuyise manya okyali dessert efe tuli ba dessert webaba tebakuyiseeyo ng'omanyirawo tambula sirole move cautiously gwe ne woba obawaanda nnyo naye nga tebakuyiseeyo eyo move cautiously naye nga tuzze ku kureadinga signs oyina readinga signs mu bintu bingi ekyaleetera abavubuka okwedrawinga ku nuupu nga balaba abasajja abakulu ab'emitwe abagende simanyi bakutte amagoma bakutte era yono ne baleetera abavubuka excitement bambi ne bagezaako readinga signs lwakuba sizaali signs tezaali signs naye oyina readinga signs in advance mubadde muddaawo Muhoozi mutamiivu Muhoozi tamanyi kwogera museka mutamulaba abantu kabaale buli kantu ke mukakola mwe mutamanyi mumukolera talkability ate ye kyeyeetaaga nga ame general yeetaaga population kuba gama jagayina kakati yeetaaga talkability bano bonna balwabogo bagenda okugezaako nga bifu kyemumukoledde mu 2 years nabagamba Muhoozi Kayine Rugaba asinze Bobi Wine talkability mbavubuka ne museka labe kyabadde kaseese kati naatezo ze points kuoyina otunula ng'onootwala eggwanga si sentulo nnyo soko okwate west kaseese region eyo boda oba teyali mu Lugwala naye ng'eyo gyabeesinga eyo Museveni n'awulira nti oyina meeting gy'okozeeyo mu kaseese region banakutulamu amagumba why ezo strategic points jjukire waliyo boda tulwanda nogenda okole mobilization embaale government ekuba neekutta kubanga mbaale ebeerinaanye kakati olina otunulira ku strategic areas mwana wa president zagenda remember we are 2 years away from Kalulu kati gwe olinze simanyi okeera ku Paala FM simanyi ne mugenda simanyi ne mwesibulula ku Yidi bantu 5 ne mwekuba ebifaananyi ebyo byonna ebyo toyina gavumenti gyoyinza kujjako laba bajjeno Kayihura abaabula edda but the sun ne Museveni kimusobeddemu sometime reigniting soldiers kati atejjukira Muhoozi yasabako basonyiwe Jeno Kayihura remember Jeno Kayihura ya controlling amajenge police ng'emyaka 10 ate nga mujasi kakati you look at points
Nosandika okureadinga signs ekyesente n'okita n'okyesonyiwa n'obaleka ne bakuyisako zimpenkoni empya gwe kakkana gwe beera muleeniyo move cautiously. Naye bw'oba tomanyi readinga signs kyova olaba okyali awo simanyi Bobi Wine oyo tasobola. Omwana wa president nagambye atandikira ku advantage. Nze nasoma n'abaana ba teacher ng'omwana wa teacher kizibu nnyo sanga omwana wa teacher omusiru kyekintu kye nakula mmanyi ng'akikoze. Omwana wa teacher baaliyayo naye nga batono ebiseera bisinga omwana wa teacher wallahi kubanga asula ku kyoto. Always read the signs. Oyiganga signs. Bwe bamanya nti Museveni ayinza obbakwatira mu kabadi nti Muhoozi ame ne bakola armies ne bakola Muhoozi teams kati bakolaga nti Muhoozi tumuinvitinze buyinvitinzi president kati alinawo kyakukola ne bakulaga nti basamba mipiira ne bakulaga nti kati bamwebaza okuggulawo booda ekintu ekyalema gavumenti emyaka 3 bali mu kuprovokinga kulaga gavumenti ti ono yakola. Abajasi abaana abato ba youths gwokyaleme nanyi pedukiriza ngatafuga atya 2 years ahead yali mu preparation gwoli mu kusibulula bantu simanyi muli omukyeri simanyi mwekuba ebifaananyi mu makanzu mupozinge muleeta abakamera omuntu atambula ggwanga oli ku kaato n'abamadubala nti oyagala kujjako ggwanga ki kino kye kigenda okutuukako disi abaana bavubuka bajja ttambula nawe batuukewo kulonda balonde omulala gw'oli wa intaneti wakujubisa nga gw'obajubisa kino ino kitegeera. You must have a strategy. Laba Besigye we yagambye nti he wants now to talk to Museveni. Embozi empya neeyingirawo gw'ogamba Museveni toyogera naye. Senior Besigye yagambye is ready to talk to Museveni. Tojja mu politics ngeno gemu togitegeera ojja kwekanga oli ekkubo liri bweritinga lino olyo kodde eno. Besigye said he wants to talk to Museveni. Time has gone. Museveni Besigye is approaching 70. Is more close to thinking ne Museveni than he is with Bobi Wine. Oba okitegedde ekyo nti waba Besigye abuzaayo emyaka 3 aweze 70 nga Museveni kati ali 76 kitegeeza Besigye ngate Bobi Wine ali 42 kitegeeza Besigye's thinking is so close to Museveni having 3 years to 70. I think Museveni has not approached 80. Kati Besigye alowooza more close to Museveni than he thinks to Bobi Wine. They want to meet. Read the signs. Ne waba musajja mu reading mu signs anampasa nga nfa bakula buli kiro nga ayina gy'alaga mbeera wuwe neetaweera mu kiro kimu emirundi ena de bola abamu ekibatulemesa n'oyingira mu buliri ku 6 ku 8 ku 10 abamu basoma busuubuzi no reading a sign oganza ono sijja sobola muwasa alimu olulogoyi noga kanonja kasobola kafuloola katini kajja kujja wane obwavu newe bunannuma nga bulangiti siina ndikabikka ogaana sijja sobola watermelon. Always read signs. Naye bw'ota reading a sign ebyo jewe ndukayo nagenda okwewuunya nga muntu because you never read signs. Mu kintu kyonna gezaako okureadinga signs. Kasita signs zo zitagatta. Think, rethink, recite, focus. Naye mu bino ebya gavumenti rethink, read signs. Helicopter, enzija, empuuba y'akakofiira ako k'abakulembeze ba Korea oba omwana ayagala fuuka Kim Jong k'abakulembeze ba Korea ayogera kimu bibiri najja akakofiira naye gene kasese wabadde osiibula ani awo mu katawuni akavidiyo kenda bakatambula wasitukidde n'otandika okukuba jabo naye nga ku bbali tewali muntu n'omu wabadde okubira ani geno ani yagambye okubira obuyaayo busikayi soja tobumanyi
bubeera bwafunyedde ebyokukola nekatambule kagamba ndowooza mulaba kati Sky Soldier wafunye chapati wakoze akavidiyo era wakalaze munno geto sipiika ne museka naye nga jeno oyagala yiga we bakuba jambo ya politics oba ita wano kunna kivubo jeno wojjo laba bokubira jambo naye wagenze noyiteeka senserwa mpama nga waliwo omuntu yenna oba video yakiyaye omanya abaana bannupu bayaye bayinza okujjawo entuufu ne bateekawo eyaabwe enkalu ne batandika osinikira okwamanya ewiiki ezi 2 batambuza video yemu. Me love you so much. Bantu bazze bayogera Iculi talina leadership simanyi yeerabira babbuloga kati yuga man bano benjogera nabo bafani sebo be waise excited omwana oyo wa Twitter tunamulonda banne we munamulonda munafuna obuweerero banne ngamba wadde mirembe kubwa bloga noyingira ono noyingira olinga tunyumiddwa blogi ne yuga man ayagala tubeere matayi nga wembeera kati eno mu Facebook blogging waliwo section yegamba tukkiriza okunyiiza munno. Yes, okkiriza bali batuleseeko etteeka government ne bakuloya ne batugamba tutukkirizibwa okwenyiiza ffenna etteeka nemwani litaddewo twandiriwulidde naye ffene tusigala nga twenyiiza ate nga tetweropa ne kibaluma bajjaaji temukimanya mmaba mikwano ku mizigo tuyina okuyomba mukko ne tweyombesa ate nga tetugenda kweropa ku poliisi naye bano abasoma aba Twitter batuleetamu olugezigezi simanyi you have bleached simanyi you have condemned simanyi you have hurt your friend simanyi omuhati abannaye mutuleke tuba ne stress sometime nga twetaaga tuyombemu ya understand yugaman tategeera bino bya Facebook nga manyi bya Twitter nti ayagala fuga ba Facebook mukuba akalulu yugaman yaddeeka nga talaba ategeere Iculi yani mutatiina Iculi mbini mutatiina yani yazze n'oluzungu lw'olwa Twitter bapulaninze ne district Kanyomozi n'afande Kasinje batubbeko ebintu byaffe bya bloga twali tubitandika nga bali ku Twitter kati balaba tusaasaanya ensi yonna kati bajja tibitabe mu kalulu batujjeko entebe bagitwale tusigaze ekiye bannange spokesperson wange teyabagamba nti no cow no any no car no job Iculi alina bwa bloga bukka mumpa obwa president bwa bloga neme kufa nga ndi munyiivu ng'ebintu bingi binyiizizza Museveni wavaako nange nveeko mbeegayiridde bamikwano naye laba yugamani gyavudde tayagala tumuwa obwa bloga ffe me never die never lie Iculi die me die no banjerega koko did I die Iculi talina tulo did I die me never die never die kayimba kanyumidde ako babula akayimba kukanyumidde always read signs zimaze okulaga nti Muhoozi ennyonyi eri kulwani we Museveni ne bwayagala atya nze nabaddeyo nga mbagamba Museveni ku May bannange tuli kuki nze kati ndi mu side 2 bwe ninnyako eno be bantadde mu eyo position sisobola nyoma Museveni naye nga am reading signs jeno kayihula bazuukuse abantu bonna abaabula omwana bamutwalira ddala nga mukulembeze buli watuuka bakagame nagamba okujjako gavumenti olina okukolagana ne bali regional leaders balinga bapaalira Amsterdam tayinza kujja wano n'ekyusa gavumenti ensi yakyuka buli bantu bategeera n'Amerika ebagendako cautiously olina kukolagana na Ruto yapaalira Raila Odinga olina kukolagana na Kagame yaddukira eri ku simanyi balonze simanyi Malema olina kukolagana na Salva Kiir apaalira wa Bobi Wine simanyi agenze eri wa Malema ng'olabira ddala nti alina uncoordinated movements ate mu bintu by'okujjako gavumenti tobeeranga ne uncoordinated movements misguided energy ate zo tulu 2 nupu zesinga okuba nazo uncoordinated movements ne misguided energy ne bakwata energy ne bagiteeka ku Spice Diana alina akalulu aka ne bwatalonda toyitamu ne bwalonda oyinza obutayitamu
energy yonna ne bagijja ku byamagezi era boycott spice kati oyo omuntu omanya amaanyi n'essuubi bimuwedde kati kamiliyoni palaso simanyi muna boycott nga bameka mulina musical wammwe abo misguided energy kigenderere kyekigambo misguided energy obanga topido egudde mazzi n'esensi nga awaliroko nepaala kati nupu muyina misguided energy mugaidinga energy yammwe wrongly ne mugijja ku substance ne mugenda ku non substance simanyi obulamu bwa kabaka kati obulamu bwa kabaka ne bubakolera kimuli basawo Museveni mulaba abwogerako si musawo ne bamis energy ne bamalo gimisigaidinga ne bagikwata busimanyi boycott spice kati spice ngo babuza what component spice jaina munno si kadi si kintu kyonna shibanga temumbu boycottinga azawi kubanga babalagadde bye muliko sibe baliko spice ekimuletedde obuzibu akajanja kw'okwagala osanyusa buli omu spice ke kamuletedde obuzibu yes senga yeteekanga kati azawe omubuulira ebyo kenzo we yabalagaako temwamuvaako wizomanizo ng'omubuulira ebyo nga Sandra Teta yakaddaana omukazi omunalwanda anaalya byali obimanyi gwe onoofuna sente eziriisa Sandra Teta omugane wa Muhoozi we yawanise omukono yawanise n'ebiri champion wizo nagamba wanika omukono embuzi ndala zitunula bbali kamiliyoni gwe anaakolagana naye misguided energy abo abantu bemuliko tebasinga ba MP bamwe babalyamu ddalukwe bafuna omusaala tebalina kye bateesa beera kweni besi sawa musambo olabe parliament bwekola nze parliament njiraba sirabangako alozi yasinga ayimiridde mu parliament Serukenya simanyi nyeko Derek sirabangako nga balina we bayimiridde wadde close to talking to the speaker naye muli eno muli kubayimbi nga mulina bakansala bagenda America ate ng'omusaala gusigala gujja temubaliiko mwandibadde mulina obusungu bungi nnyo ku bakansala abammwe ate kati nga bafuuka b'Amerika naye ng'ate ttaamu ekyaliko of office jjukira kye bayita gazeting gwe bakugazetinga nti olina ofuna omusaala gwa gavumenti oyinza n'obbulawo omwaka naye gwe omusaala gusigala gukola ki thats why muwulira nnyo nti ghost soldiers ghost teachers ghost civil workers kubanga the moment we bayingiza mu database nti Iculi wakusasulwa buli mwezi ye accountant ateekayo buteesa kati gwe weebuuze muyina bakansala nga ekifo teyakizaayo abdication of power kwekugamba sikyasobodde you abdicate power hakati you know teba abdicating a power naye bagenda mu nsi ndala no offense just for example hakati omusaala gwo gukyajja naye ng'oli ne country yagivaamu hakati oyo gwe tomunenya alina ne kaadi ya pateyo opaalira kwatali mu pateyo tali mu byabufuzi byo naye omukwano gwakulaga nti oli mulungi ku kyokola naye nga ye bwali mulungi ku kyokola n'ogifuulamu empalana omuwalane otandika okukola posti nti ebivulu byo yabigaane ng'ebivulu bye birina basiponsa bamusasudde dda kati okosa nannyini bizinensi so ono ye musasule nga we kyali ku kamiliyoni nga tuseka ti stage yegudde kakirabe naye nga kamiliyoni musasule obanga addamu oyibodedda nedda naye olw'okwagala music the love the passion nga kamiliyoni alina okuba saadi kuba perception yali ejja kuba ndala wadde nga kamiliyoni yali alina sente ababutayimba perception mu public yalimbi nnyo henceforth always read signs misguided energy gyewale weewale ne uncoordinated movement simanyi tubadde tugenda kukunga abantu serere mu paso teyina service emmotoka neegwa bannaffe bana bamenyese naye ng'oyagala bagamba mubadde mugenda mumobilizinga ki woto womobilizinga mu paso okuva wano mpaka serere kakati eyo misguided energy
uncoordinated movement bandabe. Ladies and gentlemen, njagala kugamba nange timu Muhoozi tempanga ku sente. Never. Naye am reading signs. Sente siza buli omu bayinamu be bayino ziwa ne batayina ziwa. Naye nze isima reading signs. Kubanga ndi weapon nemba vaamu malira kitalya oba bankuba masasi. Yes. Kati chobola bawendi. Newe banyigiriza batya. Newe batampita ku mikolo gyabwe negiri ejasooka gyali gyakwegayirira. Nga gyakwegayirira mujjukira. Ne lwakuba katebe tebikyamalamu. Hamu yangamba isima naawe betemuli. Naye nga byo byakwegayirira bya bulumi. Bagala bakulabe ku mavivi ng'ofukamidde obeegayirira. Kwegayiridde bambi, kwegayiridde bambi, kwegayiridde bambi. Kati fawa mtu amanyira poverty. Sifukamira kabulengane olekayo bulesa okumpita. Naye nga sifukamira nze Iculi sifukamira naawe. Olekayo bulesi bupate bwo n'ogenda ne bupate wate wayitawo bbanga kinga kapata akalala tekatuusi. Bajja tuuka era bampite. Naye nze isima siri wa kufukamira. Baagala nnyo abantu ku mavivi. Bambi mukama wange bambi abantu ba Afrika bakyali mabega baagala nnyo abantu wabaana amuwa ekintu amulabe ku mavivi nga yeegayiridde nnyo. Nze nja kubanga Kamerundi obwavu bujja kwozita busireze isima siri wa kufukamira nti simanyi neegayiri. Emyaka gye ndimu nze esobola okunze ndi waggume kuva mu buto olekayo obusente bwo. Nze siri nnyo wa kufukamira. You understand? Yes, obangako ne pride. Nze ninamu ku pride. Yes, kubambi manyi weetaaga okwegayirira bannange mbeegayiridde. Naye nga ne byobakolera babiraba. Aze kampani k'omukono wajja bbaayo muzira kisoomu agambe nedda. Kana akasajja kaakola mu bonna. Naye okufukamira wansi nze isima. Nze atawo ninamu ku ddiini. Olaba siraba kabaka. Kubanga sisobola byafukamira mu public. Ndi musiraamu ndi mu public sisobola kabaka nyinza omunyiiza. Osanga nandibadde musiime wa kabaka. Nenze ddiini teyinza kunzikiriza fukamirira muntu yenna. Onzita busi. Sifukamira. Oba sikubuuza nga nyimiridde bireke. Kyovola basigenda nga kulaba Ssaabasajja sisobola fukamira. No offense. Sifukamirira musajja nze. Sifukamirira muntu yenna okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala onzita busi. Nyenze sifukamira. N'ebino eby'abantu okwagala babafukamirire babasinze babeegayirire kabulengano olekayo ti didai okwegayirira kuli e Uganda wano. Fukamira jangu nsaba weewalule weetooloole geeno pitamanya bwegati. Yetuuke mu nuupu mama bonna kyekimu. Okwegayirira kuli ku nuupu buuza Sky Soldier ng'afunye bizibu wadde kamoni 19 tagifunanga. Naye sigala ng'owanika omukono ye point. Jamu kyenjogedde. The point is wanika omuki. Big up Chameleon Straight. Wizo Manizo and all the artists, Catherine Kusasira, Baby Cool. Mwena bagenzo okwadiriza okusanyukirako jeno. Naye namungi w'omuntu alekawa opposition. Loud and clear. Tugenze kuhereze care. Yesterday, nagenze nenzi za katambi kanga akamu. Nga mpulira naje nakasanze nempulira nga wow. Namenya ebintu very nicely. Now, ladies and gentlemen. Nagenze nenjogera nti teriyo nsi gye bagaba ddagala. Abantu ne bavaayo simanyi wane South Africa. Ladies and gentlemen, bwe mbanga twogedde ku world economies n'owuliramu ensi Norway, Sweden, Denmark, Amsterdam, Germany. Kino njagala kikuddiramu yenna mpulira. Bw'owuliranga boogedde ku kintu nga kyayeresekeya nga mulimu Norway, Sweden, Denmark, German, Amsterdam, ensi za Europe. Toleta na America, toleta. Eresekeya toletanga wadde America, wadde London, toleta. Zino ensi ze nkugamba.
bwogenda mu ddwaliro Norway oyinza olemerayo ne Sweden keyebeera mu ddwaliro naye njagala kugamba toyogeranga ku South Africa nga twogedde ku Norway bweba Norway tesobola kugaba ddagala lya bwereere South Africa tesobola kigezaako gikant GDP ya South Africa GDP ya Norway GDP ya South Africa egenda mu ya Norway mirundi nga 8 wadde South Africa is the second biggest economy mu Africa. I think Nigeria is ahead or somewhere there. Egypt yagwamu sinafuna bulungi number, but what I know, South Africa is second best economy mu Africa. Kati bwe twogera ku first world economy, second world economy toyogeranga. Abantu bagenda ku mikolo ne bagamba abasoma basituke, aba PhD be basooka ne kuddaka ba masters, aba degree ne kulyoka ku owa certificate tositukanga. Kati South Africa we twogera ku health care zensi ng'owulidde ku nsinga Norway, Sweden, toyogeraga ku bya South Africa. Mutemuyinza singa Norway health care. No, musimanye South Africa batugabira eddagala lyabwe batya nga South Africa yali jjawa. Norway tekisobola ne Sweden ate South Africa ekisobole. Omanyi GDP ya Sweden ne ya Norway. So ebintu ebimu mwesirise konkugambye teriyo nsi eziri mu first world bagaba ddagala. No, bobo okubiddwa nga wano we nakubwa wano eno baseball bat bakuba mufini ne batungawo nokera ngo oli mulamu kuba tebakkiririza mu pain. Kakati bwe bamala ne bakugamba ogende wali senga weetaaga yeddagala eddala baku prescribing eddagala ne liyingira mu computer. Kati ate wekituuka ku Sweden ne Norway ne bw'oligenda mu pharmacy nti doctor guze eddagala tajja akusaba lisipiti ya ddwaliro tebatunda na ddagala nti ogenza opaalira mu apoteeke nti era agamba genda omusawo akuprescribing eddagala lye batunda mu bukoma ku buno Panadol ebyo teri ddagala lye bakuguza. Eddagala n'ogula ligule prescribed by the doctors. Nerigenda mu database yensi yonna ne bwove Stockholm n'ogende malumo noyingira oirosa oluteka ya ID eddagala abasawo b'ensi yonna baba balitegedde lyoyina ofuna eyo database naye eddagala liba lyakusasula. Tewaliyo ddagala libagaba lya bwereere. Mulekerawo to woodwink people mwize bannange lw'eddagala gye liri emulago erikuwonya pain ne diagnosis gye liri. Omusawo alina kudiagonizinga n'akubuulira eddagala lye weetaaga okuwona n'ogenda n'oligula kebe Germany, kebe Belgium, Paris, Milan, wonna. Kati mu Uganda we kibanga Norway tegaba ddagala lya bwereere, Sweden gwe Uganda atasasula musolo, maama wo taata wo jajjawo mpaka ku gwe gw'osoosa ofunamu akalimu ate ofunye kagenda Bulaaya. Tewali yali asasudde ku musolo. Eddagala balikuwe balijjewa. How? Government ya Uganda erikola erijjawa. MSM naye egulagule. N'obawulira busimanyi mu ddwaliro teri ddagala ne we libaayo liryo. Bana Uganda bwe mbanga njogera ku world economies, no offense people in South Africa, okulaba ebizimbe n'okulaba enguudo ennungi muli mu second world tekyewuunyisa ojagamba isima South Africa ogimanyi nnyo. No, setaaga gimanya, nkimanyi bulungi teri mu second world period. Ekyokuba teri mu second world kimmala so long as njogera ku first world countries. Teri kintu kiyinza lema first world country ate nga second world ekisobola ne third world ki okujjako kima amazzi simanyi ebyo si byebyo. Genda olabe world technologies. India kati wobanga ebintu India, Iran, Japan ebyo nga tebaso mu technology nebya medics. India ku medicine, Iran medicine era omuntu owulira ati bamutute India. Kati omuntu alemeddwa India nga atogamba nti mutwale ekisolo. Ladies and gentlemen, teri yonse gaba ddagala. Teri eddagala lya gula everywhere. Bwolwaza omuntu kimanye
omusawo agenda kukebera akubuulira eddagala ogenda oligule. Gavumenti erina eddagala lya bwerere lyegenda kuwa okujjako eryobwerere baliyita aspirini ne panado. Killing pain si kuwonya. RVs ebyo za sirimu nabo ze babaweera obwerere. Oba pandemic ogudde olaba covid olaba emirambo twagireka mu ddwaliro. Kati ate tewaliyo ddagala lya bwerere. I stand to be corrected. Omuntu ambuulire nti nga toyina insurance mu London nawuliddeyo omujega ngamba mbwe ebyo byaba talina mpapula. Ate atalina mpapula tolinananga eddwaliro lyonna. Atalina mpapula ebiwundu byo birina wona na munnyu. Akambeyo kakusala teekawo omunnyu bino ebye Uganda osibe. Totawaana. Gwe ate atalina mpapula maakulimba. Gwe eddagala oliva na Uganda. Bw'olwala erinnya okuba Uganda ne bakuweereza eddagala. Toyinza kwetantala ddwaliro ate nga toyina mpapula otya. Obalage ki? Amalwaliro g'eri oyingiramu na NI, illegitimate ID kati atalina mpapula ate oyinza otogenda bakujjanjabe. Bakulimba mma. World over. Bw'oba toyina insurance mu Sweden era bakuwa biiru oba nayo. Ne Norway, Denmark, Germany yensi esinga obugagga. Ne Norway. World over. Va ku bya America erina propaganda mungi nnyo nsi nnene nnyo continent. But ebintu ebiri mu Norway, Sweden ne America ebitya. And that's clear. Loud and clear. Tulina omupiira gw'ababloga ne ba TikTok ne banna namenyese bina. Sigumba bina. Nagenze mu gym era omuntu yenna amanyi ekintu kye bagaba edda nga tuyine spray ze batukubanga ku bisambi baziyita batya. Ne bagikubawo n'owonerawo eno gye bakubeeya agimanyi we bagitunda nkwegayiridde. Bamiki bajja lowooza mbatidde. N'ekyo nabadde mu training era nateebye naye bannange ngeze sikyasobola wadde misinde. Njagalayo personal trainer wanaawaka Macdo. Kale gu Macdo wallahi gukoze omubiri. Macdo keranga onziruseemukko. Kasi embwe nakusanga oyina akabuto ne kutwala mu gym ne tukonoterera kati sebo oteredde nzonde sembere na weekedde nayo omupiira goncha amanyi takinchaye nakubye gologa situnudde yati nentebane ne timu yange genda kunsubwa omuntu ye Dr. Pilitoni waliwo spray twakubanga wano bagiyitaani ne wawonera samenyese gumba wano oba bagiyita hip wano. Ay wano nagenze mu massage ne banyigawo. Ay namenyesa hip deep heat ama bagita deep heat. Yes Paulo jango gende mu pharmacy nonyeze deep heat. Allahumma salli kabila jalla nebulu nakumanyi nti nzito wabwentyo olubuto lwagejja dda nga simanyi ama mpulira nga ndi mweheve naye abawala babiri bagamba Iculi you look good. We mutyondooza mwe mwatwaliriza ne kasuku mpola baby kuku sijja bikkiriza bannange trainer yennanga gy'oli ng'osobola okunsalako ekyanja every 8 in the morning. Bambi esimu yange eri 0700384201. Yes emitwalo 20 mwezi kwenkoma omwezi ng'ompaayo ennaku 3 wiiki bannange neetaaga naye nfa ng'amanya agadduka ngalaba naateeba ntya ggoolo Iculi bannange naye yo taaki nga nkyayina naye obuzibu buli wano. Sebuto ekikulu ekinyeebwa kye Uganda nga kirimu engege oba ekyennyanja ekikalu. Luwombo restaurant wali e Makindi bayina engege gye bakuwa n'oba nga toyinza butagejja. Nze mbeera ku Luwombo restaurant Makindi bali bakyesigaliza ekyange bampamba naye buli lunaku simanyi nti ngeze kubanga ntambula ne ba Jenkins bakasuku ndowooza ndi mutini.
bannange speed Iculi n'okugoba obugobi omupiira ogenda wali ninga kikoko njagira bujagizi nze yali kamyansa baticha bonna waga muyadduka oya bannange nalabye obuzito kati nagenze mmenyeka bina oh lord lyamenyese deep heat wedda gwe nnoonya omuwala yankoze bambi mu sauna nanyigawo ne muwa ne tip naye era nebakidde saidi emu kale sala yansala omwana oyo yansala abeera wa president bw'abakadama program ekuleetebwa Rights for Made Association ku Lwokutaano Idi weba yanca Idi ya nnaku 3 togano celebrating encha Idi egenda ku Saturday paka ku Sunday Idi ebeera ya nnaku 3 South Africa wetubanga twogera ko herese KIZNC nga twogera ku Norway Sweden sirika mwate statistics wa mwano ubadde sirika tombuliro bayimugira kujja simanyi isima twogera ku insurance omuntu okujjanja banti wakutuka omukono wano nti toyinayo batungawo obutunzi ne bakuleka naye eddagalo ino digula Dubai Idi ya nnaku 4 Idi ya nnaku 3 lwakuba abantu tebakimanyi Idi eringa Pasika Idi ya nnaku 3 era tugenda gitandika nkya fene bakabako topiki ka sente nkya Munyonyo Fadi Basani tugenda kujoga makanzu Big Eye King Maiko ante Munyonyo gafuka fashion bonna bagenda gabamu bachali bange ala nichiwa yambale kanzu nakuyitako gobe siramu nonyiga Allah kayine kanzu n'olukufu lwa golodi n'obugalubindi kepanka nokayitako kagachichi oli oti abakamba kumpera $2 omwana oyo alani kutumiddeko nnyo my boss nayo nkyaye nnyo oba lwakuba tokyayina muyimbi mulalo ina Roma kati ofiira okyakola nnyo walioka ne wejjako emiyaayu kati oyina Roma music Violeta nange nkutaddeko sente zange oyimba bulungi Amwefuulidde oyo ye ate muyinamu ebirungo bingi Amwefuulidde ayina akayimba bakayitaawo mugende mukagoberere wazzewo abayimbi abapya mweremu okwesiba ku bayimbi abaakona yes Violeta, a new kid on the block. Violeta, oyo nange muwulira mpulira Katonda alabika amutaddeko ettaala. Violeta aroma naye mulaba nsobola reading signs awona ne mu music business kyoyina okukola business ya music ya gesinga aroma olaba Jeff Chiwa asuula abalala bonna naye olaba yajjamu Bairamosi aroma katale yandikando katale yandi andikando olwokyali wangangambi nakulaba ng'oyisaamu abayimbi nemugamba nja kuyisaamu yabattaani maama kyali wange nnyo kale nze njagala opromotinga bakyali bange naye babeerewo bane balowooza oba Iculi tajja bikola kyali wange nga mmanyiye mu promotingira oddewo ni kyali wange kyeyaŋŋambye opromoting nangawana mpisaamu Jordan Majestic kati Jordan Collections ali waamu wali wansi kati oyo kyali wange seetaaga seete mumanyidde akabanga namulaba ddogo bwati nga ze city kati oyo nina omuyisaamu Jordan former Jordan Majestic ali ku Ham Center gy'oba omusanga Dolini kabaleebe tulage ku lubuto nga watulaganga ku bina kati olubuto olwo tukweke nnyo ye bannange ennaku zino nga weefudde kirala musajja akukyusizza walinga tunyumya acidic vocals naye ayimba bulungi nnyo omusogo oyo acidic vocals ayimba bulungi awo nojja n'ofunaka Omario music did I die nyinza olowooza nno siri mulwadde wakabina Kamalayika music Kamalayika music nako kegendereze yes waliwo ne kebayita kuganja kaganda kachozeni beki nako kegendereze
waliwo obwana obutandise okuba nga mbulaba kapinki ekyakatoniya konna konna kajja kuyimba kapinki kayimba wadde twakagoba mu ttiimu no sleep kazungire eyo naye nga kajja kuyimba kikalo nantongo mukyegendereze omanyi omuntu wokwata mu hit league otandika okukuba hit kati kalo nantongo last year yakuba ka hit nga kakabi ate nakati ayina hit simanyi nyiga wano baby nyiga wano akakayimba kalungi nnyo yes Omario yatutte ba DJ alinga Bless we yakola ku ba Good Life Omario music nayo wakabi Di Mario jikubye astudde bapanda astudde bane yankubidde kadi dai bapala na koko dai mbusimanyi kukola go dai ndi mukulu dai Dr. Brain wabadde wakabi Vampino chali wange Vampos ready kati ndabira ddala nga you are back at it obadde lulinga we ne kati mpulira ddala you are ready mpulira bulungi nga ndaba interviews mpulira bulungi nga picking up vibe kikulu nnyo ku muyimbi wa losing vibe naba mu promoting amanyi gabagwamu Vivian Tendo kiyimba bulungi kirabika bulungi bannange omusajja yakikeera naye kirabika bulungi kisweet kiyimba bulungi nze obuyimba bwakyo bunyumira ne omusajja tapapa kikola lubuto agenda kikola olubuto kibule nga Sasha Brighton nga nali njagala Sasha Brighton nga kanyimbira kayina engeri gye kakula ne kagenda kaba vinka ne kavinka kayina energy muyigo okwerabirira bannange vinka yeerabiridde si yali bawo layini ne bwe yazaala ennywanto ne zigejja akabina ne kagejja naye oba kakola exercise ki vinka oyinza tannavaamuko mwana ne Chosen Beki ne Karokasiita tannapikinga energy yeetaaga obuugi n'olubuuya ne mukene w'okumakya ekyenda Karokasiita wuute ekyenda vinka good energy kayina energy oyinza ozati kannazaala ennyasi yeeyongera omukulu akalabiridde ekikulu kasita obeera mu formatic era ne lukoma mulaba akaddiwa myaka 43 naye ssebo kali ku muzuuli kati ka small and cylinder kateeka okugulu awatuufu ne kabiggala va ku baleira kayonda abazunga does Douglas think kata blah 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 Irene Ntale oyajja sigala classic abalala bajja gwa yajja sigala classic kubanga walugita omuntu wajjita akola sente Irene Ntale bwatula walina ayimba nga tayimbye bino bya stage oh mama sweet Ntale kayina obuyimba nga kakuba jita so Irene Ntale akyaliko nga yagwa secular bino ebyatutumuka naye ate ali ku very right track nze musange eyo mu night south nga atudde akuba bukubika jita obugalo ate nze Iculi awo nfuuyira waamu yaŋŋamba weeraganga mukko ffe tweragamu tukoleramu nga tetweragamu baddoti siya kajjansi temunnatwalayo bujjansi bwa mukazi ndwaddemu ebbina naye mbaddamu kakwata temunnatwalayo bujjansi obwo kubanga nze nina obbeera ku sayiti eyo wiiki ejja ku Friday enkya nja bakeeramu Joshua Barak oyo bannayuganda tebamutaddeeko na maaso tebamanyi kye tuyina Diamond mu Joshua Barak ayimba nefe tuli kuba n'abasasamaza Joshua Barak agenda ku streams tamanyi Bobby Wine tamanyi bakamiliyoni tamanyi Bebe Cool streams kyekikulu baani abaku streaminga ensi Barak ayimba EP ebadde ku sero mu Africa EP za wano zikoma wano neza kenza ate ennyimba 21 eggwanga nga limanyiiko eyalubamu n'eyitaawo naye Barak abadde ne EP nga ze zimu ku zisinga otunda mu Africa and that's real Elijah kitaka Elijah wa Swangs Avenue pick up the vibe oyina obba ne vibe akayimba kali kalungi nnyo naye tulinda kalala
kyekirala kisogeddeeko Man City Real Madrid yantama katukube Man City Real Madrid kusemye tegere Man City Arsenal ndowooza mwe mwategedde ddala nti enjovu yammwe ku ttaka ebolooga tujja ate tubalinze nescape Kapiripiti manyi Kapiripiti kati agenda ku world scenes yasanyusiza nnyo 69 era oluyimba lwagenze vaira ate bakyusiza essimu boogerezeganya fresh kid ali mu bya prefect anoonya bwa prefect bwa mmere Kapiripiti agenze world mu muli awo Rick fresh and nice looking very promising yes Rick ali ku biggest brand gundi promotion shira abayimbi ba Nigeria bamusasula aku promoting music shira amanyengeri yo promoting amu Rickman yali ayimba biri bisimanyi nachi ngana yayagala bino ebiveera kati shira okuba we yamufunula abo buyimba bwata kasinda leera kaku streaminga shira gasumba yamanyi target era Rickman yakyusa Lydia Jasmine tewalabi yagande obate munda babbeyi yakyukamu sikyayimbira kakaaga kati abanawa mukwano music yayina okukwongeza ebbeeyi sikubula mu mabaala music wo yayina okukwongezesa ebbeeyi nenga naba wanuka yagayo bamutamu kyamulaba alaba Bushington ali mu muteekako price Joyranda kafaanana ba star omanyine mu music waliwo omuntu ayimba oba ayinza nolemwa nenga afaanana ba star omanyono gaye yali aweereza ku NBS nga yaweereza night emu bawo omuyimbi gaye yali awo bamuleeta nyerinnya ne mama ndirabidde ayagala omuwala nalumansi omuyimbi bamuyita nalumansi mukazi we naye yali muyimbi gayo yanyirira kati bw'osanga kamukaabya junior ng'oli muyimbi we Uganda oyinza okudduka kanyirira Gulunedi official ayimirira ne Kenzo n'amwepimiramu ddala mu kulabika ba star kati ka Joyranda nako kafaanana ba star omanyi osobola okukola ku stardom status naye waliwo okusanga ng'ekulabika nga olaba Vampos afaanana ba star era already star ti omulabula bino gato ye Vampos Gulunedi official naye kati waliwo abayimbi nga you have to pull okutegeera nti muyimbi alimpa okutegeera nti muyimbi ng'omusanze busanze ate ke yalemala kano ng'atambula omuyitako n'ogenda you have to look a star King Michael oyo Michael okuva lwe yayingira mu kuyimba Michael y'omu ku baana abayingira mu kuyimba abakazi ne bagamba tuwonya abasiiwuufu ng'ate abo kamiliyoni yasiiwuuse nnyo nga mutono naye nga musiiwuufu alina obuviri Michael yakompitinga kamiliyoni lwandabika Michael anyirira omuntu wako n'olaba star nga olaba DJ Nimrod nti olabira ddala DJ Khalid kya Uganda wekiba kyogera ku music kijja ne gutantable kati DJ Nimrod ogenda okaba DJ Nimrod nga wallahi olabira ddala DJ Nimrod waliwo abantu abafaanana ba star Gini Luzamba president waffe Baboni Forest kinyirira Gini Luzamba anyirira era bagravity ne rap gwakuba waliwo akayimba ka Gini Luzamba kendi mukuwulira energy oba gravity awulira atya kubanga oli rap baba kiri kisengeka energy your energy you are the simanyi the coronation you are the permission you are the nation it you are mabi for your ration oli akuba rap waba Kendrick Slama si wakugezesa leero kidansolo leero simanyi yimba leero para Gini Luzamba anyirira ekyo jangu ng'okimanyi abo bonna beerimba kinyirira Baboni Forest Large waliwo abantu nga talabika ba star naye ng'ate sita nnyo yes waliwo abantu naye nga teyatutumuka naye nga womutuuka kolabira ddala sita Gagamel boss bibe cool kugambye ayitawo n'olaba ekifuba kwerabirira kukwatira ekifaananyi n'omuntu ayo ono Gagamel boss naye n'osooka olaba omuntu kale ng'alina ekitone naye nga kati ka Joyranda kaina stardom looks
ekisooka akagenda kulwawo for long time, akabiri katono kirungi ojje mu music nga tolina nnyo mubiri gutuutumuka. Kati Martha Mukisa omulaba wakabi, Martha Mukisa alina energy despite the weight, naye nga Martha Mukisa alina okuba nga tava mu training, namugamba n'omugamba nga tozijja kwokya obukondo boots. You need to run Martha Mukisa ofuuke nga Winnie Nwagi, naye ng'okuyimba kiri ku muzuuli, kiina energy, kinyumira obwa shabbi. Mumanyi waliwo abawala abanyuma nga si bakovu, anyuma kuba shabbi medium nga olaba Diana Nabatanzi, kinyumye kuba munu jibe malamu amaanyi. Bwe balaba General Zamba ndowooza baatya. Oyina okweteekawo awo gravity mwagala. Gravity yeteekamu omulabe wa Brian Z fresh and clean. Kibeera kitukula ki gravity. Gravity abeera fresh and clean yeteekamu. Nze musanga gravity mulaba big eye. Star boss. Afroganda big eye anyirira nze namuvaako. Big eye ateeka ebigere bye mbantu waati. Eno yonna wallahi ng'obulinga bugere bw'abaana bato. Big eye anyirira. Shakira kifaanana omulimu artist kikuyitako kyonna kiti. Ne waliwo abantu nga tafaanana basita wakupika bupisi. Winnie Nwagi, she has tried. Keeping up game kati ali floss. Alabika bulungi. Yes. So, can you compare the population of South Africa to Norway? Norway bali million 5. Kati obageze kwaba abali nawe toleetanga South Africa ku Norway. Obadde ki? Twogera ku nsi ngagga. Norway ne togireetanga ku South Africa. Norway bali million 6. Genda ke Norway olabe life of living. Abantu basala ove Norway ne bajja Sudan bagule emmere badde. Norway si yensi gy'omanyira munnaye. Genda olabe ekkomera lya Norway. Kaso abanaye tebakulimba aba South Africa, tetwogera ku byabasangoma. Nedda bambi twogera ku nsi eri systematic. Norway ina million 5 ku 8. Sweden ina 13. Denmark inanga 9. Toyina bujja zisobola naawe. Germany ina mu nga million 15. Mumuli million 2 nga naawe oleeta. Fit for America, fresh and clean. Doni MC Kapata anyirira, yafunamu ekikazi ekigagga anyirira. Ate baali baana b'abakungu awo ba Doni Kapata, si baabanaku. Afroganda, king of Afroganda, omumanyi gwe mukunyirira. Yes. Chameleone alina nnyo olubuuya, obuugi, ekyenda, alina nnyo Chameleone tayagala kulya. Kyekizibu kye ne vampos tebalya. Ne bakogga ne babanga obuti. Lubuuya, Chameleone nnyo olubuuya, nnyo obuugi. Kabobi Wine kanyirira mwana wa mama okalabira ono maya kano ka star. Kati ate bali mu bracket yo Chameleone olina okunywa olubuuya. Mukene akujika amata ekigere akakoko ka boiro wali ewa kironge munyonye mulungu waliwo akakoko ka boiro kasupu akalimu akamonde Chameleone obusajja bwoli mu liigi nabo butabuse. Bobi Wine omumanyi yenna alinga mutayimbwa yeyongera kunyirira. I need research about healthcare South Africa and Norway. You are an idiot. Tomanyi Norway bambi. Wizo manizo. Wizo yetagana ya akuji. Teta yakomyewo akuji wekali. Rema yale munafu yale okudduka. Omubiri naguluzinga. Taina mubiri gwa stage. Yes, aina yimbira mbiwanvu siba muno misipi. Munafu. Nekati Maureen Nantume. I like the woman she's becoming. Maureen Nantume kati ekidduse kisiba legging kiina. Neba nange. Mwana wakyakuze. Kino obwagu. Kinyuma. Maureen Nantume kinyuma. She looks like a star. Yeah. Wizomanizo olubuuya. Mumugabe nnyo supu olubuuya. Epas looking fine. Epas looking dope from floss. Alabika bulungi. Naye yangamba Epas nti yali tawulira bulungi ku stage. Naye oba anajjadde ku stage. Waikibenda looking fresh. Bruno K.
Kiggundu ate mulabe edduka abo bonna beekugambye nti banyirira Bruno K mulabe edduka oba omwagala oba yakunyiiza ku bya Vanessa abamu ekyabanyiza n'obbanyiza nti Bruno K yasobola okwebaka ku Vanessa nkugambye ne wooteekawo Vanessa ne Meka Bruno K mulabe edduka Kiggundu nange namuvaako simuwaane nnyo ne bandaba mwemize naye nga mbayimbye abanyirira kalabe edduka omulala kalabe edduka sikulimba MC Kachechi Starboss Kachechi naye anyirira big up on yourself Kachechi ate gani gwe sitayogeddeeko Palaso looking nice alabika bulungi 6 pack a day upon yes omuyayu ogwo obadde ogwerabidde muyayu Bruno tabanko muyayu Bruno mwana wa church kwa okunyirira Bruno mulabe edduka Alien skin ombiri gwe mulungi ate ne face ye nnungi lwakuba nti mu ghetto abantu balina embeera gye baagala okwebeza naye nga Alien skin si muntu mubi mu ndabika just yeetaaga kugendako wa Ebrians bamulage engoye ki Ebrians buno kati obusweto buno obulaba kati boyinza onyumira Alien skin kuba ayina 6 pack emibiri weegiri naye byotambuliza enkwawa wabweru banjo maani kifu voti Iculi kubwa bloga toneerabira kubwa bloga bambe Iculi tomwerabira Stipamani bannanganyirira Stipamani ne wano yayimbira ne wano Uganda ka Stipamani era kekali kalesa ate ku DJ Mike embeera kubanga Stipamani is a nice looking guy ekyo kyoyino kikkiriza Stipamani is a nice looking guy yes era Stipamani abakuba yiti madde 9 Stipamani ayimba ate Aziza Zioni ayina ekirevu kirungi tulinayo pate yabe ekirevu Aziza Zioni Eddie Kenzo alabika bulungi naye ku level kwali nga gula mini yandibadde ayinawo distance nene nnyo wakati w'abagula vite bakabako bani bonna benkumbanga za bana naye era seeka anyirira si buli ssaawa kulaba bitali birungi anyirira Kenzo anyirira omubiri kyekyo atuleyininga akkiriza kati wakirevu mbaaya likodi era butida babulamu obuugi bw'amata tebalya engatto baba naziddugala bipalepale ebyo babulamu bazabaza alabika bulungi I like bazabaza big up on yourself straight bazabaza ayambala bulungi ate n'okuyimba ayimba bulungi bazabaza bazabaza naye ng'anyirira twala eri ayambala bulungi tuli kwambala bulungi onuwe kipampa omubi kipampa ayimba bulungi naye abulamu naye supu n'obuugi bw'amata kididi alya muddo nga nti kididi abeera yeegaaya naye okuzina n'okupafominga yalaga wala ze teri muntu ansanyusa ku stage nga kididi anzijjamu enseko bukyamaani abulamu obuugi bw'amata fefe busi alabika bulungi mudra alabika bulungi bitusi kati be bakulembera mu kulabika obulungi bitusi balabika bulungi kingisa anyirira nnyo oyo anyirira muvenako akeera kutuugi okuva luli kingisa anyira juzi nabadde akeera kutuugi akakoko akaboyira akalimu akamonde fefe busi Violeta alabika bulungi Violeta abulamu Johnny Black naye abulamu kuugi olina oba ne energy ng'oli muyimbi si kwambala saati n'obanga wenna weeguddemu Chameleone sigambye anya olubuuya
bw'olaba Bobi Wine ne Bebe Cool Chameleone olina okunywa olubuuya. Vinka alabika bulungi, King Saa alabika bulungi nnyo. Mukabya Junior alabika bulungi. Akolagana is pulling up the socks well. Akolagana trying his best. Vinka nice. Queen Shiba alabika bulungi. Shiba alabika bulungi ne energies. Take him time. Ne muluyimba lwa didai alabise bulungi nnyo. Yeah. Diamond Oscar anyirira oyo mu vehicle bling master. Just steady naye alabika bulungi. Mayanja family embalabe zibatta bakuwulidde mwogerera mwogere ebigambo. Levickson alabika bulungi. Fresh daddy yebalirabirira mwana. Grace Kani agende wakati masanganzira anaabe bombo nga tewali amulaba. Spice Diana anyirira alimu lato miliki. Bobi Wine anyirira alimpa abulamu supu w'olubuuya. Wadde yansibira ku gate naye anyirira alumu ajja kunzigulira. Ye mutima gw'amanya njagala Kasuku. Kasuku yeetaaga kudduka misinde adduke ensozi. MK project yabisi sikimanyiiko nti yabisiike gwobimanyi bali bikubuuza. Ebweru Penga anyirira. Penga alabikanga basita. MC Rich naye same thing. Alien Skin abulamu nkumbana kukuba kikumba kididi. Mazina Aroma kalabika bulungi. Baby Gloria yagwa. Liam Voice abulamu naye obuugi bwamata. Anino uni anyirira naye Liam Voice anyo ku buugi. Olaba abantu bange babeereriga nabo babulog babuulire bakuwulira. Muyimbi kyalina okwetereza. Naye ng'ani gw'oliko? Ani njogedde bangi. Oyo talina gwaliko yasuze teyeebase. Ani Liam Voice wamutegeera? Lava jabana. Obalabe sebo mbulonginga ne bachali bange ku macha babera wakola. Agamba Iculi Lutaya anyirira alina mu sente za parliament. Vanessa Kiwulenge Zulitans wakabi nnyo. Zulitans wakabi. Edimezaya abulamu olubuuya. Jajja Iculi abulamu kyayi w'amata. Obole man, anyway, love you so much and love you always. Hampamu Villas yewali amayumba agebei gogule mitwalo nkage ja $, contact me oberengo osulamu Hampamu Villas. Oyagala butabo bwa hamu nkubira peni kikopo kubira Iculi ebikwatagana ne Amisi Kigundu buuzanze mu kisaawe Prince omanyirira naye talabirira baana. Yes, ekisaawe twakimala obutebe bwa yero ayina obwa red butuwe. Naye batotine butebe bwotuwadde totubuuza butebe butadde mu kisaawe. Simple as that. Kombaka Constructions ifa tukola amayumba pavers stainless gypsy ne fountain. Mayumba gone tugafula Little Miami. Tukwate ku nyumba yo gifune nga bw'oyagala tetuba tetukumpanya buli kintu tukikola mu time tukolera ku kamera. Zex biranjiranja anyirira nnyo naye ambuzeeko yekolera abulamu olubuuya. Yes. Kati awo mukomba kabye tukole ebyo tuli basizi balanje abakafulu ababisomera ddala. Mpo muli mugonga onesize kampani ekubye oli ku diaspora batawanye takalyo ebintu byonna. Voice of the voiceless bamuyita Iculi teri mulala gwempereze ebizibu byonzimbi male beera ne sente abankubiranga bagamba Iculi njagala kunyamba simanya akalango ka Iculi kambere loud and clear. Woba toyina miliyoni ekitono tonta wanya nze ntandikira ku miliyoni upwards.
akalango konna kaka wansi wa miliyoni kubira kaye Bukenya Media Jose the blogger Tamale Mirundi Junior kaye Wisdom no offense nze president nino okuwa emirimu ba blogger bannange in respect naye Iculi woba toyina miliyoni ne bwoba ntumagirita miliyoni no miliyoni no Iculi atole tosobola miliyoni Iculi mwesonyiwe abantu abankubira simanyi Iculi kufollowinze nnyo nino omuyimbi simanyi tukole ffenna muyimbi afuko woba olina kyolanga kyonna Iculi wa miliyoni plus miliyoni 2 3 4 upwards no less miliyoni yebeya minimum sama anyirira atunda tulo sama atunda tulo ensi yonna akitegeera same mutunzi wa tulo Lydia Jasmine anyirira yes love you so much love you always tewerabira okulonda Iculi towuliriza omuntu yenna ku bwa president bwa blogger tebasobola kukeera Iculi yennyonyi nyange nze mukeeze dulaga mu buli pharmacy cash crop mu buli garden raw material mu buli industry atenga ndi shaka mu ocean sidiringa na siringanye mu kitiba sidiringa na siringanye mu kidiba Sherry Captain, it is always nice to meet me